Nali ndi mu kibiina kya 7 gwali mwaka gwa 2005 nalina emyaka 13. Wajjawo okusomera omuwala baali bamuyita Harriet. Harriet ono before yali asomera ku ssomero ddala. Essomero lye yali asomerako teryali lya ku kyalo, lyali lya ku kolansi. Nze nali nsomera ku lyali okwo ku kyalo. Harriet ono yalina emyaka nga 16. Twafuuka ba mukwano lwa nsonga twali tuviira ku kitondo kyekimu ate nga ffe abawala abaali mu ky'omusanvu. Abasigadde baali balenzi abasinga, then n'abalala abaali batono awo mu area yaffe twaliwo abawala 2. Twavangayo ku ssomero 2 okuggyako mu kugenda ffe mugendanga ku ssomero. Taata waffe mmotoka eyatwalanga taata kukola yayitanga ku ssomero lyaffe ng'etudropingawo, then taata n'agenda. Taata waffe yakoleranga mu shifts, ng'ewiiki n'akola emisana, wiiki ejja akola ekiro. Kati era nga ku makya weeba emuleesi waaba yakoze ekiro weeba emuleesi omudropinga era ng'etupiikinga ng'etutwala. Ne bwe yatusanganga mu kkubo baatutwalanga kuba driver yali atumanyi, yali mukwano gwa taata, baali bamuyita Franco, yali musajja Munnakenya naye ng'atumanyi era tatuyitako mu kkubo. Munnange nga tubeerawo awo nga tusoma. First term abaana baddukanga emisinde. I don't know bana ennaku zino bakyadduka simanyi. Lunaku lumu tuba tugenze ku kisaawe, yaliyo competitions egy'emisinde egisooka. Nga tuba tugenda bwetu kuba tubatambuza bigere ekisaawe kya kompi, ekisaawe kya community, amasomero gaabwe ga competingiranga. Tuba tutambula bwe tuti oyo mukwano gwange ali etinaŋŋamba tusooke tukyameko wali eri call box. Ne tukyama call box n'akuba essimu. Gwe yakubira nawulira amugamba ebigambo bino, ogenda kunsanga wano ne wano bwe ndi ne mukwano gwange. Nga tutambula nga tugenda ku kisaawe. Tuba tuli awo wayitawo eddakiika mbale ne bajja abavubuka 2 bajjira ku ppiki. Kwaliko omu yali ambadde empale ya ssomero uniform ne t-shirt ya black, ng'essaati ya uniform agigyemu agisoosese bw'ati mu nsawo y'emabega naye ng'erengejja. Omuvubuka omu yali avuga booda, ono omulala yali asoma. Naye ku bonna nze nali siina gwe mmanyi. Bwe nkuzaako emabega okubirako ekifaananyi ky'ewaka waffe we nakulira, twalinanga roteeni kuva ku ssomero kudda waka, ku ssomero waka, ku Sande mugendako ku church. Waliwo eyaleetangawo amazzi, eyakimanga amazzi waka omuvubuka ng'agaleetera ku ggaali, kati nga kizibu nnyo okumanya abantu. Pozi ku Saturday nga tugenda ku church ne tusoma omugigi ne mulongoosa church then ne mudda ne ku Sunday. Kati mu holiday nga routine gye tuba naye mu nnimiro waka, kati ng'oyinza obutamanya nnyo n'abantu ba ku kyalo. Kati abavubuka bano we bajja, ekyo kyandetera okuba nga abantu twabeeranga nabo naye nga kizibu okumanya omuntu ow'oku kyalo, kizibu okumanya okuggyako abakulu n'omanya awo waagondi weebityo. Kati abavubuka bano we bajja 2 we baatuuka, eyali avuga piki kyava abuuza Harriet, oyagala ki, ogenda kulya ki? Harriet kyava amudamu n'amugamba njagala Rolex ne soda.
ono omuto kyava mbuuza ate ggwe ne mugamba nze saagala. Oli omulala omukulu kyava abuuza owa booda nga lwaki toyagala. K'ono omulala kyava amugamba ono baali bamuyita Robert naye nja mwogera. Robert kyava agamba muleke tugende. Ne balinnya piki ne bagenda. Baakomawo n'akaveera. Obuveera waali bubiri, akamu nga kalimu Rolex, akalala nga kalimu soda. Baagula Rolex 4 ne busoda buna obwa Fanta. Nafumbirwa Properties and Associates kozesa omukisa gwa November December. Weefunire akapoloti ekiwawu ku Mitena Road. Oluvannyuma lwa Kiwawu Phase 1, Phase 2 eri bannange ng'otwala 5 ku 5 ku milioni 3.4 nya kitundu. 5 ku 5 omanyi obunene bwebeerako ng'ogitwala ku ssente ezo. Bannange duka bunnambiro nga bwolaba ku screen. Nafumbirwa Properties and Associates banayekozesa omukisa guno. Bannange nga nja kukola ogw'okuyigga Dungu ayize Mukama agabudde, Mukama akikoze. Mukama akikoze bannange. Genda bunnambiro mu inbox ya Chala Nafumbirwa. Madamu Nafumbirwa mugambe nti waye bwe mbadde ndabasozi magambye nti olina Phase 2 Kiwawu Estate nga 5 ku 5 ngitwala ku milioni 3, milioni 3.4, milioni 4 bannange duka. Oyina oyagala ttaka, waliwo obujuuko, waliwo Nsangi, waliwo Wakiso, ku nguudo ez'enjawulo ezifuluma ekibuga. Oyina omukisa okufunawo poloti kw'ozimba amakaago. Oyagala ettaka kw'oteeka bizinensi nga zi farm, bulimi, oyagala kuteeka maduuka, kuteeka za apartments, oyagala kwebuuza ku nsonga za byapa. Nafumbirwa Properties and Associates bakulindiridde. Ku screen nga bwolaba ennamba zizo ziri 2. Madamu Nancha Beatrice ku Nafumbirwa Properties and Associates. Baakomawo n'akaveera. Obuveera waali bubiri, akamu nga kalimu Rolex, akalala nga kalimu soda. Baagula Rolex 4 ne busoda buna obwa Fanta. Nga bawaali eti nga ne Robert ajjamu n'owa booda ajjamu, ebisigadde nga babimpa. Ng'oyo Robert aŋŋamba ebyo bibyo ne mugamba nze mbagambye saagala. N'aŋŋamba nze mbiguze oba tobyagala bisuuleyo oli wadde mbobisuulayo naye ojja kuba onkoze bubi. Ne mugamba ffe nze sirya kuba ffe ewaka twalinga tetulyanga junk foods nga tetumulya nnyo. Ngeri maama ffe gyali takola yabeerangawo ewaka ng'ebisinga abikola atusiikira capati, asiika ebyokulya obundaazi tebisinga nga tusiikira. Obutunda nga bukamula kati nga kizibu nnyo okugula ekintu ku dduuka ekyokulya nti bino capati nti mandaazi. N'aŋŋamba alya leero tojja kufa. Nendya. Bwe twamaliriza Alieti n'ayimukawo n'oli owa booda. Alieti n'atuula ku booda ne bambuka sayidi. Ne tusigalawo awo. N'amuvuko ono twasigala tunyumya nga waŋŋamba ebitabo bigenda bityako nze bigenda bulungi osuubira funa meka. Ne mugamba first grade nja kugifuna ne tunyumya n'aŋŋamba soma nze Yannema naye nafuna super B biki ne tunyumyamu awo. Kati aba ayimuka avaawo kyenva mugamba. Naye lwaki essaati ogitadde mu mpale toli simaati? Kyava ŋŋamba ogambye ki ne mugamba nze tebinnyumidde. N'aŋŋamba kale bwe biba tebikunyumidde kangiggyeyo. N'agiggyayo mu musawo n'agiteeka yali aweese backpack n'agiteekamu. Ne tubeera awo naye nga tetulina mboozi tetunyumya. Wayitawo akaseera Alieti n'akomawo n'emisinde gyali ginaatera okuggwa. Ne balinnya booda, omuvubuka n'ateekako Robert ne bagenda. Naye but before omuvubuka ono yali ampita erinnya ne mubuuza omanyi? N'aŋŋamba nkumanyi. Ye gwe gundi, olina muganda wo gundi ne gundi, maama wo ye gundi ne taata wo ye gundi. Ne mugamba ye
naye nze nga sikumanyi. N'aŋŋamba nkumanyi, n'ambuuza gundi omumanyi. N'ambuuza sisita we. Sisita we nali twali tusabanga ffenna ku kyaki ate nga tusoma ffenna omugigi, naye yali asomera ku ssomero ddala. Ne mugambe Jessica mumanyi. N'aŋŋamba nze ndi brother wa Jessica, nagenda omutunirawo eddala nga ndaba afaananamu Jessica. Ne mugamba dde sikumanyi. N'aŋŋamba kuba mmwe temutambula. Ne twawukana. Olwo lwali Lwakutaano. Ku Monday tuba tuli ku ssomero Harriet nga ndeetera 2,000. Nga mubuuza zaaki. Nga ŋŋamba Robert yazikuwadde. Ko nze yampadde zaaki. N'aŋŋamba yaŋŋambye nzikuwe. Ne mugamba Harriet, nze maama wange yaŋŋaana omuntu okumpa ekintu, siina we ŋŋenda kuzikweka. Kuba abawuliriza mwennaffe maama waffe yali strict, ng'akebera ebitabo byaffe, ate nga kizibu okubeera ewaka n'ekintu, era ssente olina omubuulira ozigyewa, ani yazikuwadde, ate nga tetugulaagula bintu byakulya. Kuba ekisooka nze nalina allergy, nga waliwo ebintu byendya ne bindeetera allergy, n'enjiwa ebirogologo omubiri gwonna. Kati nga maama era yaŋŋaana okulyalya, ng'ebintu byendya ebisinga byonna mbijja waka, mpozi ku ssomero n'akawunga n'ebijanjaalo, era nze nga siryalya. Maama waffe ng'atupaakingira, yagulanga kwenkya n'amutabula oba kiyaze, nga batusiikira ebyokulya, oluusi mututte mugaati, oluusi oba otutte amagi, oba mututte capati nga yakubye capati. Kale ng'ebyokulya tubeera nabyo nga kizibu obeera n'essente. Harriet n'aŋŋamba nze kanzikuterekere, era nzijjukira ssente ezo yangulirako essooda oba yali wa 8 ne kimunno mu kabi kya 2. By that time bimunno mu kabi byalinga bya 2. Munno mu kabi abala bayinza obutakitegeera, bino ebindaazi era ffe twabiyitanga bimunno mu kabi. Naye endala ne nzimugabira. Ne tubeerawo. N'aŋŋamba oyo omuvubuka yakulaba dda. Ne mmubuuza ggwe omumanyi? N'aŋŋamba ye mumanyi. N'aŋŋamba mukwano gw'oyo boyfriend wange. Ne mbuuza boyfriend wabeerawo. N'aŋŋamba avugira eri ku luguudo, yali avugira ku kolansi, jjukira ffe tubeera mu kyalo. Ne mmubuuza ate oyo ye Robert asomera wa? N'ambuira essomero lyasomerako. Ko nze by that time yali mu senior 3. Kati ku Lwokutaano olwaddako era yaliyo emisinde abaali bayiseemu, kati ate baali bagenda walala. Baali bagenda walala kompitinga. Aba P70 twagenda. Abamu baagenda naye ffe tetwagenda kuba twalinayo test. Mpozi abaali badduka ababuuka be baagenda naye abataalina ffe tetwagenda, but other classes bo baagenda. Twavaamu Kolomango, twavaamu Sabazaali 9 ne batuta. Harriet alabika yali yakoze dda programs. Tuba tuddayo ewaka nga ŋŋamba jangu tugenda yita eno mu Kapanya. Okubazaako emabega nalina bato bange, naye bato bange bo baabanonanga. By that time muto wange omulenzi yali anzirako yali asoma P3, yali P3 n'omuwala addako. Kati ono omulenzi anzirako waliwo eyamutwalangako. Then bali abato ababiri abasembayo, kwaliko omuwala omuto yalina 2 years n'omulala yalina 5 years. Abo baabanonanga. Kati nga tuyita mu Kapanya. Bane tugenda oyita mu Kapanya bwe tuti nga tusangayo Robert ne gayi wa boda. Nga Harriet yandekaawo na Robert ng'agenda ne gayi wa boda. Bwe yagenda ne gayi nze nga nsigala waawo.
era twagenda tunyuminga n'ebyenyumya sibitegeera tubeera awo ne twemoolamoola ne twemoola bweza nayina essaawa yange ku mukono binene ez'ekidomola ebyo ebya black. Buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets zaaddiba. Leero njagala balaga nti blankets tezaaddiba. Blanket kyekintu ky'otwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa. Kasita oba oguze original blanket original, tunula ku blankets zino bwe ziti. Blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri. Wano ku Masses Quality Beddings osangako blankets eziri original. Banange tuyina blankets ennungi. Ate wano ku Masses Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna. Nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original, ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi 2 afe. Kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagire. Bweza nayina essaawa yange ku mukono binene ez'ekidomola ebyo ebya black. Nino jjona bwe ndi kusaane mugamba obudde bugenze nina ogenda ewaka. Robert namperekerako nampisa mu kapanya nenzira kukola ku main. Nenzira ku main lyali lya ttaka naye nga main road. Nenzira yewaka. Era yali ampadde 2,000 ne mugamba aziwaali eti azitereke sigenda zitwala. Nambuza alieti ze namuwa yazikuwa nangamba ye yazimpa. Alieti era enkeera kuba twalina okusoma ko Saturday twagisoma then alieti nandeetera ssente. Misaso zino nga bitandika bwe bityo. Kati lunaku lumu siryerabira gwali mwezi gwa 5 naye nga gugwako. Sijjukira oba yali holiday naye oba twali tutandise okusoma first second term. Lunaku olwali lwa 6. Mama wange yali wa VHT. Era baaleetanga eddagala. Chief yalireetanga mama n'asayininga mu kitabo kuba chief yasulanga ku kyalo kyaffe. N'asayininga mu kitabo mama n'atwala eddagala. Kati deni omwezi we gwabanga gugwako mama ngazzayo ripooti ng'agiwa chief ye ng'agitwala ku ggombolola. Kati kwolwo zaali ssaawa ng'emu amasannyalaze gaali gagenze. Enzigi zaali etandikiriza okukwata. Mama kyava ngamba sigala awo ewaka. Mala otwalayo kino ekitabo ewa chief. Enkya engeri gy'olwa Sande tata wamwe agenda kusiibawo. Nyinza okubulwa obudde obukola ki obuvaawo ewaka. Konze kale maama. Tutuula ku lubalaza. Kati Alieti oba yayisiŋŋanya ne maama saamanya. Mba ndi awo ewaka nga Alieti azze. Nga ŋŋamba jangu omperekereko ne mubuuza ogendawo. Nangamba ngenda wali ku pampu gula mafuta. Ne mugamba mama taliiwo ayambusa ndese enkuuma ewaka n'abaana. Nangamba ate tugenda kulwayo. Mr. Sozijjukira nze sitambula. Era nagamba bugambi muto wange oyo brother nga nzirako ne mugamba sigaza abaana kanzi gye sigenda kulwayo tovaawo. Mama asigidde abaana nange mbasigira. Kati nga tugenda nga twambuka bwe twayambuka ku mafuta twayitawo buyisi twasibira ku kibanda kya firimu. Ngaali etitandekaawo nga ngamba beera wano nzija. Alieti ng'ayingira firimu. Bwe yayingira firimu yavaayo na Robert ng'amunnengeza. Robert ng'ajja ng'alyoka ampahaaga. Omwana yampahaaga n'essaawa ya leero gye nkyawulira nga njogerako ne ngiwulira. Nali sifunangako hug beside my family and my relatives. Nali sigifunangako because only my mom, my cousins, my family aunties
nga yajja n'akuwa hug. That was my first hug from a person behind my family. Netube omwana yampa hug okumala eddakiika nga 3 nga nkutta nywezezza. Bwe yamala Harriet n'amugamba, maama oyagala kufiira mu kifuba kye? N'alyoka anta. Kati ngenda okulaba nga ndaba oli omuvubuka omulala owa booda. Yakwata Harriet era naye n'amuwaaga ne mama ne batambula nga badde. Aba akyankutte bw'ati ku mukono ne nzijukira nti neewaka maama andeseewo nkuuma abaana. Ne mugamba Robert, ndeka maama andeseewo akajja kudda nga siriiwo. Nenziruka nenzira ewaka. Ngenda okutuuka ewaka nga maama akomyewo nga siriiwo. Maama wange yali takirabangako nga bwe nagambye ffe nga tetutambula. Maama abuuza brother wange baba wamwalazeewa. Brother wange amugamba mbwe agenze awerekeddeko omukwano gwe gula mafuta. Maama amubuuza mukwano gwe ki? Brother wange amugamba muwala abadde awo. Maama yateeka buteesi baana mu nju ng'asibawo nnyumba ng'ajja ku mafuta. Agenda otuuka ku mafuta nga tetunnagendako ku mafuta. Abuuza, mundabiddeko wano omwana wange? Nga bamugamba tetunnamulaba. Kati nze ngenda okudduka okutuuka ewaka nga waggale. Kati ekyobusiru kinnakola, ekifo ky'okubeerawo maama ansange ate n'adduka. Nenziruka nengenda ewaaba Harriet. Natya nagamba maama anzise kuba maama affe yalinanga eŋŋombo, n'agamba gwe naakukwatako okukuba nja kwettira. Maama affe yakubisanga nnyo ebigambo, ng'akubisa bigambo, naye nga waaba akukubye ayinza okukuba mu myaka 2 omulundi nga gumu naye guba gwa mugaso. Kati natya neŋŋamba leero maama anzise. Nenziruka nengenda ewaaba Harriet. Bwe nagenda ewaaba Harriet natuuka tannatuuka. Nensitamawo nga kufumbiro lyabwe. Harriet najja, mba ndi awo najja. Nemuyita Harriet. Nambuuza okola ki wano? Ne mugamba ngenza okuddayo ewaka maama wange ng'akomyewo. N'angamba kati tukoze tutya? Ne mugamba mba agenda kunzita leero. Naye tugende njogere ne maama wo annyambe tugende anjogerereko naani ne maama wange aleme kunzita. Oba taata wa Harriet yali defense. Naye Mr. Sozi bwe nzirako mu famire y'aba Harriet kirabika yeeno famire yali obanga buli omu ali bibye. Naye taata waabwe yali defense nga kukyalalaga nti nno mukambwe. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Naye taata waabwe yali defense nga kukyalalaga nti nno mukambwe. Naye ewaka ewo endowooza obukambwe bwali bukola walala. Ng'ewaka ewo buli omu kyetwala. I think so. Okusinziira essaawa ze namalamuko kye nalabawo. They had no responsibility to their kids. Baali awo abaana kirabika nga bakola whatever they feel like. Harriet ng'ayita maama nga amugamba, maama jangu
mukwano gwange kino ne kino ne kino. Maama we ng'ambuuza kiki nga mugamba maama wange agenda kunzitaliira. Maama we nga ngamba jangu obeere wano ngenda kukutwalayo. Nga nnyingira. Bwe nayingira omukazi nga ndowooza agenda kuntwala waka yagamba Alieta nyingize mu kisenge neebake. Ne mugamba njagala genda wako njogerereko ne maama. Omukazi nga maama wakati alina obusungu bungi tujja genda yenkya. Omukazi nga nteeka mu kisenge. Kati oba defense yaliwo ekyo. Nga gigamutuukirako nti nombuze. Yagenda bugenzi ku ofiisi nga ajjayo kizindaalo nga batandika kulanga mu kalakaasa. Nga balanga. Naye nga ndi mu nnyumba ewa defense. Olwagira ngambo defense nga mugamba bajja kunoonyerezaako awo enkya. Defense akomawo ewaka abinyumiza omukazi. Naye omukazi teyagamba ko defense nti nno omwana mwali mu nju muno oba namulabyeko oba nedda. Tekyaliwo. Nali nyambadde ka skati kaali ka black nga nyambadde ne ka t-shirt kaali kaasimu. Kuba ebiseera ebyo nali mpagira nnyo nga njagala nnyo Henry Theory era ke nali nyambadde ka t-shirt ke. Mr. Sozi nga nsula mu maka ga defense. Naye nga defense tamanyi nti nno mwendi nga mukyala we yamanyi nti nno wendi ne muwala awo omukulu. Omukazi ndowooza yati atogamba bbaawe nti omwana waali wano. Omukazi nga ngamba ng'ajjanga ngamba kati nno byonoonese. Kati omukazi nga ate atya bwe ngamba mbu nno bwe naddayo ne ngamba maama nti nno mbaddeyo we ate nagwo guyinza okubeera omusango. Mr. Sozi omukazi nga tebanzijaawo ekiro ekyo nga ntwala ewa maama we mu kyalo kuba ffe tubeera mu ka trading center nga bantwala eyo mu kyalo gye nasula. Nga nsula eyo nga nsiibayo. Nasulayo n'Alieti. Enkeera maama wa Alieti ng'ajja ng'agamba nti nno banfunidde ki? Banfunidde bagenda kuntwala e Kampala nkole. Naye ne bamala banzizaayo kati. Maama we bajja kusiba maama wa Alieti ne taata wa Alieti bamusibe nti nno babadde baagala kunsaddaaka. Kati nze ate nalumirirwa nnyo maama wa Alieti okusinga famire yange. Omukazi n'angamba olaba we bansiba ne bandisa abaana bange abato bye saategedde ne mugamba kale bantwale e Kampala. Nasulayo eyo omukyalo ennaku 3 naye nga waawo osula ennaku 3. Jjukira nabula ewaka. Nasula mu kyalo ennaku 3. Akafaliso ke bampa ebifaliso ebitondotondo nga byakugatta nga bannange buunya susu bw'embuzi. Bannange natuuka mu nnyumba y'omukadde oli bannange nze ne mpulira nga n'amaanyi gampeddeko ne ndabira ddala nga obulamu bwendimu nga sibutegeera. Kati we bwakya ku makya bannanga ku kizindaalo mbu Robert agenda okuwulira nga bannanga ku kizindaalo. Bannanga nno. Naye nga waliwo abamanyi gye ndi. Yagenda anoonya Alieti. Ng'asanga Alieti ng'amubu. No, yagenda ewaabwe n'abuuza maama Alieti. Kinnamanya nti Robert yali ayita defense kojja. Nga maama ng'agenda abuuza maama wa Alieti, Alieti aliwa? Nga maama amugamba Alieti ali mu kyalo. Tuba tuli awo Robert ng'ajjanga n'akabeera mu kyalo ennaku 2. Olwo nno olwokusatu enkeera yaalwo nno okuntwala e Kampala ajja bantwala enkola obwawusigaalo. Naye nga jjukira ndi mu kya 7
sigamba nti no school fees yabuze, sigamba nti n'amagezi ge sirina, nali mugezi nga ne school fees waali naye ngambuze. Poza okubazaako emabega nze ndi muntu nali ntya nnyo nga ntya, era nze ndowooza nze muntu gw'oyinza okugamba nti nno kino saagala oddemu kikola ne siddamu kikola. Nakula oba anyway simanyi because I can't even describe myself. Kati Robert we yabuuza Harriet n'amugamba ali wano. Robert yajja n'antunuulira bw'ati. Mr. Sozi nga nsiiwuuse ng'engoye ze ndimu nkyafu, yantunuulira bw'ati. Yali ajjidde ku booda n'amala n'avuga booda n'addayo, naye nga sinnalya kuba nze nali sirabangako kawunga ke basiise, nali sikalyangako ate era sikalyangako, nga bayiyeemu butto ne bateekamu ennyaanya ne bateekamu omunnyo mu mazzi ne gajja ne bagoya akawunga. Nali sikirabangako, sikalyangako ate era sikalyangako paka kati kuba saakalya, nga y'emmere gye bafumba wali bakagoya ne bakateeka wali ne bakasala, buli omu n'akwata like slicing eyo oba muwogo n'anywerako caayi ataliimu sukaali. Nali sikirabangako nze nga maze ennaku bbiri sirya, mpozi nga ndyako ku ffene awo, nasangawo ffene n'ovakado nga ndyako ffene n'ovakado. Robert we yajja antunuulira bw'ati n'ambuuza lwaki wabuze, ne mmunnyonnyola ne mugamba naye tofaayo ngenda Kampala. Ndagamba kale. N'agenda yakomawo ne ka omo ne sabbuuni wa bbulu. Nze nali sinaabangako sabbuuni wa bbulu. Ewaka twakula tunaaba geisha, lwakuba kati namala kulanga nze omuntu n'enkyusa ne ntandika okunaaba imperial, naye nga twakula tunaaba geisha nga nze mmanyi sabbuuni anaaba geisha. Nandeetera sabbuuni wa bbulu ekitole naye nga kikozeseeko oba yakijja waabwe ne ka omo nga ka kitundu bwe kati. Yali aleese jjaze ye muntu wa maniyo ng'aleese pre ne jjaze yaako. N'angamba genda onaabeko. Nengenda ne naaba wali ewaka we nali nga tewaliwo yadde kasabbuuni nga ne siwani banyumunguza. Nengenda ne naaba n'ampeeza engoye ze yali andeetedde ne nnyambala n'anjoleza bambi. N'anjoleza akasikaati kange, n'anjoleza akapale kange, n'anjoleza ne kajjaze kange ke nalimu. N'ambuuza lwaki wabuze. Yali andeetedde ekikomando. Nga ndeetedde ekikomando naye nga nendi ekikomando nga ndeetedde n'akatunda akasibe mu kaveera kasajja kato. Nendi ekikomando ne mmaliriza n'anjoleza n'azaanika teyanneebakako. Bwe yamaliriza bwe zaawera essaawa zaalinga emu n'aŋŋamba naye mbadde njagala nkutwale tugende tulabe firimu. Ne mugamba kale kati nno gye tugenda tulaba firimu eno ng'ewaffe, kuba we baali balagira firimu obuukawo ennyumba mbale okutuuka ewaffe. Ne mugamba kale n'andeetera ekijaketi, yali jampa, ne nyambala ne nteekako kiwudu ku mutwe ne tutambula ne tudda. Bwe twatuuka yanteeka mu kibanda kya firimu n'andeetera chips, oba bwali nyangulira chips za 2 n'azindeetera n'angulira ne soda. Ne mmala bulungi nnyo okulya. Kati ono omwana omulenzi ono ku holiday ne weekend yalaganga firimu baayinaawo ekibanda ankowe, kati ng'amuyambako n'amulagira kyova olaba yabeerangamu
ne ku busente. Kati bwe twamala okulya jjukira nayambadde engoye zange nga ŋŋamba kanzije. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja tuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. We tukomye mu kitundu ekisooka ekya story ya sister nga Robert amututte mu kibanda kya firimu. Like I always tell you, nti waliwo ebintu by'olya mu story ng'oba oli awo gwali badde olina by'onsuubira okuba nti byengenda okukomentingako, naye olw'okuba kino ekintu nzize mpuliriza stories n'ogiwano nga kati wano waliwo ensonga bulijjo gye tutalera tukwatako, kino tetula kitunuulira, kino twali kikyogeddeko, kati maybe mu version wet ne kino tetukireetanga. Abaagala waliwo kye njagala okutunuulizaako mu dakiika nga zeezo tugende mu kitundu ekyokubiri. Waliwo abantu abamu nga bo bagwana okwekebera, bw'oba wakyaliwo omukisa ogw'okwetereeza bagukozese. Waliwo abantu abavudde mu maka naye ng'amaka ge tuvuddemu wallahi ng'okimanyi nti mwakula muwawa, mwakuzibwa bubi. Bannange mbabuulire wansi w'enjuba nga bwe mbagamba nti ekisa kya Katonda kikyali ku nsi, abalina omukisa ogukwesa ekisa kino tukikozese. Nze nsesenkanya abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala ng'oli agamba nti soze nkubuulire, nze nkuze ne ntandika okwassociatinga n'abantu abalala ne nkizuula nti ewaffe baatukuza bubi. Ng'olowooza babakola ky'egyo? Nedda. Ng'agamba mune nkubuulire, ekisooka njagala kukkiriza nti taata okwezaalamu ne maama eyo yali nsobi. Ng'oli agamba nkubuulire, singa abantu tusobola okukyusa abazadde nandikyusiza abazadde abanzaala. Kakati bw'osisenkana famire ng'oli akugamba nti mu kutamiira kwa maama ne taata nze mwe najjira, taata bwe yasisinkananga mu bbaala ne maama nga gy'anywera ne gubabeera ku mutwe ne baba nga tebakyasobola kubasoba kukola kusalawo kwa buvunaanyizibwa, nze mu buufu obwo mu ngeri eyo ne mba nga mwe najjira, olwo nkugambe ki? Katolina akugamba nti ffe tuzaaliddwa mu famire nga maama bwe yakola ogw'okubazaala ne taata ne mubeerawo nga kyalo kye kibakuza. Kati n'osooka otunuulira kyalo ki? Ogezaako okugoberera mpola mpola otegeere gye nkutwala. Omwana n'agamba nkubuulire, ffe twabeera ku kyalo okuva nga tuli bato. Oli n'agamba nti nze embuzi yange bw'ombuuza embuzi yange yagenda ddi, yagenda etya, nyinza n'oba nga sijjukira. Ng'oli agamba nti nze natuuka n'okulowooza nti banza tebanzaala na mbuzi. Gagamba simanyi, ate ng'amazima amatuufu tamanyi. Gagamba okusinziira environment mwe twakulira, taata tafaayo, maama tafaayo, tuli awo Katonda n'asaasira. Bw'obaako kukona emikwano gyo mu kitundu gy'ozannyira gye musinga okubeera, Katolina agamba nti abo be nakoppanga. Bwe mwagendanga ewaabwe n'oyiga okunaaba olw'ensonga nti wayagalanga okulaba TV yaabwe, ate ng'etteeka lyeri atanaabye tatuula ku TV.
olaba ono bwayiga ng'obutonotono akalembereza kafunye akakoppye ku banne baazannya nabo bw'agendako gye ewaabwe. Mukimanyi nti abo abaana gye bali. Kakati ngambye nti abo Katonda bawadde ekisa ate ne bakiwulira ne bakitwala be babasobodde okwezuula n'abagamba abaaye kati nina kwebeerera mu nganzi. I'll give you an example. At my church yaffe egenda ne kati abasabiddeko mu Advent mukimanyi nti ku church tuliayo kubanga programu yaffe ku church etandika ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya neggwasanga 11. Waliwo service za mirundi mingi ez'enjawulo naye nga tebiringa abalala bonogamba nti wano gyakwata enenga service eno nga kumbi biringa bye bimu. Nedda, zino service za njawulo zonna kyansonga zonna okuzeetabamu. Kakati ekyo kyekimu ku bituleetera okubanga tulya ku church kubanga tuba tuluwaddeyo olunaku nga tugenda kubeera ne Katonda waffe tudda bujja tukolako panel beating. Nyinza oba nga sitambula bulungi mu wiiki naye ako akalembereza kwolaba akatono ako otufuta twemba nanywedddeyo twetuntambuza naye omulamwa gwange gubadde ku byakulyayo. So otegedde lwaki tulyayo ku church tusiibayo. Kati waliwo abaana si ku church yange yokka eyakireka town naye ne church ez'endala zikikola. Abaana ba community, abaana b'ebitundu bangi bajja ng'ekibaleese emmere. Mu kujja okulya emmere bagenda okulaba olumu ng'ennyambala abantu bano babeera bambadde bulungi. Abaana bano ne batubuulira oluusi bye bayitamu awaka ne twala omutawana ne tutuukirira bazadde baabwe ne tugamba abaana bano akageri kekiri nti baba ku Saturday tebagenze kusoma bwe kiba kisoboka bajje tubeere nabo okuva ku makya ne bambala bulungi. Abamu ogenda okuzuulanga n'engoye tebalina engoye ezigenda mu bantu era ogenda okulaba nga ku church twekolamu omulimu nga bagamba abaana bano ba community naye bwe twagezezzaako okubanoonyerezaako gye bava ng'ezo engoye ze balina zezikola buli kimu zezikola emirimu zezikyala era ogenda okukakana nga twekozeemu omulimu abaana nga bafunye engoye. Kakati abaana abo akabanga ke batambula ne bano ku church olabi bwe nkugambye nti abaana abamu beezuula abo gye bali newankubadde si bangi naye gye bali. Njagala onkwata empola nkulage wano we tuli. Famire gye ndi mu kutunuulira ye famire ono sister gye yalaga nga atuuse eka nga maama gy'ali. Oli yagenze n'amusesenkanya omulenzi Robert atuuse leeti eka ekitabeerawo. Maama amutidde n'addayo bwazze mukwano gwe. Maama gwagambye nti amuwerekereko agende bannyonnyole maama baleme kumukuba miggo n'amuyingiza nju n'amubikka nti maama waayina obusungu tojja kumutambala kati weebaka onoogenda enkya. Enkeera baamukeeza byayongera kwonooneka nga defense alanga omwana abuze naye nga defense takimanyi nti omwana ali mu nju ewuwe. Enkeera baamutwalawa. Laba bwe bamuyingiza mu lutalo olw'okwagala. Agenda atandika okukubwa okukola obwakadaama okukola obwayaaya ng'ekyo famire ekyo kyerowooza ng'omukyalo yali badde obuvunaanyizibwa omukyala alina omwana omuzadde ng'ekyo kyalowooleza omwana w'abandi njagala kugirayo ekyo. Waliyo famire mbabuulire ng'abaana Katonda yasaasira nga bwe nkusigidde ekifaananyi. Abamu bwe batyo ne basaasirwa naye abamu beekolamu omulimu ne babaako bye bateegomba bye bateenyumiriza mu maka gaabwe. Kati ne wajja wabeera abalala nga that is the order of the day. Bo bwe bati ekyo kibamanyi ezo zembeera zibamanyi. Awaka buli muntu asobola okuleeta ekyokulya, buli muntu asobola okulya budde ne buziba nga buli omu yalidde naye nga bw'obabuuza buli omu yalidde atya nga buli omu yamanyi bwe yalidde. Ne babeera awaka ne wabeerawo omwana ne bamala ennaku 3-2 nga tasula waka and it is okay.
Omwana n'afuluma nga asaaga, n'afuluma nga agenze wa neighbor. Saawa za kumakya. N'agenda. N'akomawo saawa 8 gwa kiro. Nga waka kiryokke. Bw'aba akozeyo ekyamaanyi n'aleetera maama ekifi ky'enkoko. Agamwanga mwana gwe tewansala. Amuleetedde ekifi ky'enkoko. Amuleeteddeyo buwalagi. Akudde abasajja. Era bw'aba abayisaamu eggaali ng'abavuma ne maama amuyambako. Ng'abagamba nti oba muloze gye 5,000 gye mwamuwadde nnyo mugende mumwebakireko ku 5,000 mutikka ebinnyo biringa empengere biringa empeke za kasooli ebinnyo by'abafu ng'ani ayogera ebyo maama ayambako omwana we okuvuma abasajja. Kati abo abaana kituufu famire ezo zisobola okulama ne mubaamu alama naye nkusigidde ekifaananyi abalama kitera kubeera ki? Omwana oyo osobola okumulaba ng'alina essomero gy'asomera. Somero si lya maanyi nnyo oba bonna basome naye nga yagenda n'akwana omusomesa omukyala. Omukyala oli n'abeera omuzadde. Omwana oyo n'agenda ng'alina okwegomba kwe yeegomba. Alaba abaana bazadde b'abaana abalala ku masomero ne yeegomba. Omwana oyo n'avaamu. Kale nno njagala kukulabula ng'oyingirira famire ng'ezo okuziwasaamu. Weebuuze ku baana bano benjogeddeko aliwa gojjeemu mwabo. Nkiddamu waliwo abaana abalama mu famire ezo. Nenkulaga n'engeri ezibaviirako okulama. Waliwo abaguba. Ng'abaana bagenda ne banywa omwenge ne nnyaabwe ne kitaabwe. Abaana ne batamiirira awaka awo. Batuuka ekiseera ng'omwenge bawunyamu muwunye ne gubakuba. Abasajja ne bajja awaka awo. Nga maama akimanyi nti ono omusajja ali awo bwe bali mu kukuba oluboozi yeebaka ku muwalawo. Mukimanyi nti abamu babeebakirako ne mu mayumba g'abazadde baabwe nga maama bamugjeemu. Bw'obanga olonda famire gy'owasaamu oba famire ekuwasa, bino by'ogamba mbu bw'olingiriza enkoko byeridde tojja girya, njagala kutegeeza ono muntu gw'ogenda okuwangaala naye si nkoko gy'ogenda okulya ekubeere mu lubuto ennaku 7. Ono waakukubeeramu obulamu bwammwe bwonna. Kale kyenva nkugamba nti kya nsonga ebimu okubitunuulira oleme kusooba owunzike ng'otomedde ddebe. Famire ng'ezo bajja ne babagamba ku baana baabwe olw'engeri gye beeyisaamu mu kitundu oba ku mutala gundi naye nga tebibakwatako. Famire ng'ezo olw'okuba bakyetwala ziri bwe zityo. Bonna osobola okubalaba nga babazaaliddemu awo. N'abaana famire n'osanga nga waliwo abaana toyawula. Abaana bano bannyinimu, bano abaana bazzukulu, bagenyi, baana ba ku kyalo be bazanyirawo. Njogera ku famire bwe zityo. Bwe mbyogera bino olina ekifaananyi kya famire gy'osiiga gye wawangaalira sayidi gye oyinza n'oba nga gye wafumbirwa, oyinza okuba nga gye wawasa, bayinza okuba nga be baliraanwa. Ate bino tumala okubyogerako ne mbagamba nti abantu bayinza okulowooza nti byenjogera mbigatta. Wamma bw'obanga gy'oli nga wali olabyeko ku famire eyeefaananyirizaako eyo gye njogera ng'ojja ekibooziboozi okituwa. Abantu nga twongera okuyiga. Famire ng'ezo nga bazizaalamu. N'osanga ng'obwana buli awo. N'osanga famire ng'eyo ng'esobola okuba ng'eyina ekibanja kinene naye ng'ennyumba weeri otunuulira emmanju bw'oti nga nsiko. Olujja nga compound wano nga basaliikiriza busaliikiriza bwe bati nga kye bafuba okulaba kwe kuba nti ennyumba tegwa. Eyinza banga ekutte mu mbinabina naye nga bo bakyasobola ogisulamu. Nga bo bwe batyo bakeera kukwata gaabwe. Neeba nga tezadde baana naye ng'erina byanayana. Kati gw'osisinkana evvubuka mu trading center oba lyatunda kabanja lyekolamuko omulimu oba liri ku boda ya looni oba libyanziza ne ligenda lifunayo, waliwo bano abalala ababooda bajja ne bakwana ababooda abalala naye nga bosi babooda n'ayigiraawo okuvuga taba na piki yankalakkalira. Bamuwaamu n'avuga, oli akooye oli ofiiriddwa ono n'avuga.
kati bwe lijja ne likukwana evvubuka ng'eri gwe n'ogamba nti ofunye ogenda okukitegeera. Waliwo olunaku emboozi kaneme gigendamu naye bwe lijja ndi gibanyumiza. Olwo mbadde nsimbudde. Kakati bambi omulenzi ng'agenda akukwana naawe akusanze mu mbeera gy'olimu nga bw'obimanyi nga bw'omutera okugamba sozimu nga bw'omanyi. Akusanze mu trading center akuvugako okukujja ku ssomero. Munnange maama akugamba mwana wange eza transport sizirina naye nina ez'okulya ku ssomero kasita onootambula okukuse wate onoolinya boda onoolinya taxi otuuke obanoba babeere nga balya nga gwoyayuuya obimanyi. Kati ate ebikemo ne bijja eryo evvubuka livugira ku eryo ekkubo ly'oyitako ng'ogenda ku ssomero okkakana nga likuvuzeeko. Kati gwe ng'okwanibwa muvubuka ogenda okuzuula obizuula oli lubuto ozadde n'okuzaala nga yeeyo famire bw'etyo. Bannange mbabuulire tutwale omutawaana okutegeera gye tuwasa gye tufumbirwa. Bulidde story eno ne ŋŋamba oba banaakitegeeranga bwe nkiwulidde oba banaakitwalanga kikulu nga bwe nkirabye. Maama waliwo famire ng'ezo nkambagereza ewaffe mukazi Naalongo we twakulira nnyumba yali ya ssubi ebiseera byange eby'omu buto kumpi kumalako primary yonna nga tubeera mu nnyumba ya ssubi. Naye nzijukira ebigambo bino. Naalongo ewaffe twalina olujja nga luneneko nga tusambirawo nnyo omupiira abaana basamba omupiira abaana bakuba dduulu. Naye njagala babuulira ebigambo bino nabirabanga ku mmange. Bwe wabanga akulabye ng'ozannya edda awaka akabanga ng'akugamba owaayi ewaka tebakuyita kyogamba ewaka teri byakkola omuzannyo nga gususse kale buli omu ampite kadde ewaabwe buli omu ampiteko akwate eri ewaabwe. Ebigambo ebyo mbijjukira ku mukadde omukazi anzaala mbijjukira. Yatuukanga ekiseera n'abanga akimanyi nti abaana kati kye bazannyeeko kimala balina okudda ewaabwe bakola emirimu. Naye mukimanyi nti eriyo famire ng'abaana bakeera ne bajja kubanga bano balina olujja olunene ne babeerawo ne bazannya. Ekyamaanyi omukazi nannyini makaago oba ssemaka ng'ekyamaanyi abaana abo asobola n'obbagamba owaaye mpeerezaako kino owaaye genda ondeetere wali ekibiriiti genda ku dduuka ongulireyo amafuta genda ku dduuka ongulireyo obunyeebwa bwa 5 abaaye bwe munfunirayo nno ku bukuuku kwayo munondereko ku bukuuku kwawo mmale okufumbira taata wammwe caayi. Munnange ng'omukazi oba omusajja nga tabifaako. Abaana ne babeeraawo nga agenda okuyingira obudde buzibye abaana nga alaba mu baana be abaana ayinawo 3 agenda okulaba nga mulimu 5 abuuza nti ate bano nti ono ye gundi n'atatwala mutawaana kubuuza nti iyi owange lwaki tozze wammwe. Abaana ne beebaka nga weebaka oti ewa Naalongo okola siripoova nga weebaka teyakukkiriza kuzannya kumalako ssaawa mmeka. Yalimanyanga n'otugamba nti abaye mbawaddemu eddakiika n'atera obbagoba buli omu adde ewaabwe. Najja aba n'ekintu ekirala yatukubiranga okwenjeera ng'agamba nti aba baagala ennyo nabo bajjeko wano lwaki mmwe mwenjeerera eri ng'agamba nti bajje wano. Naye nabwe bajjanga naye nkikugamba kiri kale buli omu adde ewaabwe. Eriyo famire abaana ne batuula ku TV ne balaba TV ne situka 7 gwa kiro nga togambako baana nti abaaye mu ddeeka. Omwana najja n'asula awaka awo ennaku 3 nga maama w'abaana ali mu maka omwo namaka simanyi namaka nyinimu nga tebimulya. Ogezaako okuntegeera ngambye nga tebimulya. Bwe njogera ebigambo bino bannange
ojja kugenda ofuna eddya nga gwe toli mubi, naye ng'osisinkanye ekifongoloosi ky'omukazi, ekifongoloosi ky'omusajja ekyava mu bifaanana ng'ennyumba. Musisinkanye ku ddungu, musisinkanye e Bulaaya, ekisima kyamukwata n'agenda afuna waawo ky'opportunity, omukisa ne gumutomera n'alyoka aguvumbagatiira ati n'agubaka ne mwesanga e Dubai. Munnange busima bagamba sima kakiro tabulamu, balina engeri gye bakyogeramu awo, sima kabuki then sima kakiro tabulamu. Tolaba nti alabye ku nnyonyi yaliko mu Emirates, n'alinya Ethiopia, Kenya Airways, n'alinya ya wano Rwanda Air, because ezo zive ku yalinyako ne Brussels. Simanyi lwaki njagala nnyo ennyonyi ya Brussels, zonna zirinnye, naye olw'okuba omusingi eri gy'ava kyetwala. Ogw'okuzaala mu bawala n'azaala mu ngeri ya kumala gazaala, tebimulya bya bulijjo. Kakati gwe ng'otwala oyo, ozaala mwoyo, nga famire ziri awo, tewaliwo kwekumaakuma. Byenjogedde soogedde ku bwavu bwabwe. Waliwo nno ne boyinza okusanga nga balinamu ne kasente, nga gwe omukisa gwa ssente mu bya bizinensi nga ekyo bakikwata, nga buli akwata ku kintu kasita akitekako engalo nga kitambula. Naye njogera ku buntu bulamu, njogera ku nneeyisa, ku buvunaanyizibwa, okwegendereza, okutya okuswala. Bwe njogera ojjukidde famire eyo, ogirowoozaako, weekuba akafaananyi nga bukedde nga gwe wafumbirwa mu famire eyo. Eriyo famire nga balaba omuwala abafumbirwamu ne bagamba maama n'oyo naye azze, bakusaasira nga famire mboofu. Okuva ku maama okugenda ku taata, Semaka n'alaba abaana mu baana be nga mulimu abagwira, ng'agamba mikwano gy'abali bali mu buliri, mikwano gy'abali bavudde. Omwana n'akomawo ku ssomero, n'akomawo ne mwana munne nga kiryokke, abaana basoma naye. N'otabuuza nti owaayi ewaka bamanyi, ampa essimu ya muzadde. Abazadde ab'obuvunaanyizibwa agamba okumanya abamwegendereza nnyo, akwevugira. Bwe kuba kutambula n'akwekwatira ku mukono n'akakasa nti olye oleme baleetera mitawaana. Omwana wazze ne mwana munne mbwazi alese mukwano gwe, sima asule wano, sima because ng'agikuba abange ono ali wano, tukoze tutya mukulu munnange, anti omanye abaana agenze ku ssomero azaakalakala ne mukwano gwe wano, tukoze tutya nti owo ali eyo ndoza tumunone oba tunaabafuna ennyana oga naye n'osanga omuzadde omwana nga asoma naye mu kisulo, essomero libasoma liri miles mmeka, najja naye awaka n'abeerawo omwezi nga maama tatutte mutawaana. Oli mukwano gwe, mukwano gwe, ate yaŋŋamba mukwano gwe, just that. Negwe omanyi kye bayita okusuza omuntu mu nnyumba? Okusuza omuntu mu nnyumba, anything can happen. Omuntu abafiirako munju. Banna, naye ezo famire nazo gyeziri. Olabye bwe nkiruddeko, olabye bwe nkisimbyeko amannyo. Kati gwe bw'ojja ng'ogamba mbu nno nze ekikulu anjagala, ebya famire tebinkwatako, ne nkubuuza ekibuuzo nti mu bantu ab'ebika ebisatu benjogeddeko, kubanga tugambye nti famire eno newankubadde eyinza okubeera emboofu ne musobola okuvaamu abaana abalama, naye nkubuuza nti ne ku betwogeddeko ebiti ebisatu okakasa ono gw'otwala y'oli abalama, oba gwe wamulaba nga mugezi ku ssomero n'olowooza nti kyekyo, bw'omulabye ng'akozeewo obusene n'olowooza nti kyekyo.
y'omu ku balama oba be bali. Kakati okanda kuleppukana mukazi gwe owasa n'ofuna obutakkanya n'omukazi n'anoba nadda ewaabwe ne bakuvuma. Bwe bamala okukuvuma ate n'asiba engugu n'azizza n'azaalanga n'atwalira maama n'akuza n'azaalanga ne babeera ne bagenda ne banywa omwenge ne bakuba ebibbaala ne bakola entalo mutala ku mutala ne badda ewaka ne bazaala. Maama bamuleeterayo obuchipusi ne bamuleeterayo obupiraawo n'omutwalo n'abeeraawo. Ate bwe bagenze ne bagula ebyokulya bakakasa nti maama mutwalireko. Kati n'owase bakwata omwana wo ne bamutwala mu bajjajja n'ogamba nange n'owulira ng'obujijji. Maliriza ebira tugenda bisanga mu kitundu ekyokubiri. Omwagalwa ow'omukwano, genderera nnyo gy'ofumbirwa, genderera nnyo gy'owasa. Ebitugalangatanya bingi mu bufumbo bwaffe. Bw'onoonyereza ensibuko ogenda kuzanga nga bya famire. Olwanagane n'obwenzi bwange nga kyali kikwetaagisa kutegeera gyenva, okikakase nti obwenzi bwange tojja busobola kubanga bwakika buliko n'abavujjirizi kalombolombo. Nzaala ku buli mutala ne bakwewuunya kubanga okyacala okuba kyakaali nga bakugamba ggwe oyo azaala ku buli mutala. Ffe twazaalanga ku muliraano, kyalo kyennyini kyalo, tetuva mu kyalo. Ku kyalo kimu ninako abaana bana nga bwe bakugamba nti okyakaabya kajanja tukulage mukulu wo bamutoowe. Ffe tukekeza ennyago. Olwanagana na regioni ow'obwenzi ku musajja nga bwakika. Okukuba okumusajja kwakukuba olwanagana nako ogenda okwogera ne nazaalawo nga ne nazaalawo akugamba nti ne bbaawe sezaala naye akuzaamu kuba abo bwe batyo. Omwana atwalidde ddala okutulugunya kwa kitaawe kwatulugunyiza ebbanga lino lyonna. No kagamba alinga kugamba nti weeteeketeeke okuguma kubanga kyekyo. Oyinza okuba nga tonnaba kusisinkana bantu bakunyumiza nga beenyumiriza gye baawasa. Bw'owulira Sakala Ghetto Boy nga bw'omuwulidde mu story, Sakala Ghetto Boy nsi yejja okuba nga yeemwonoonye. Naye akulidde mu famire etali y'amaanyi. Erimu maama afubye ku baana. Ndi mwana wa bulenzi naye nzikiriza mu mbeera nti Sakala Ghetto Boy mulenzi gwe nnyinza okuwa mwannyinaze n'abaamu empeka emera. Nkiddemu okitegeere, ffenna abawulidde Sakala Ghetto Boy mu story ye twawulira gy'azaaliddwa bw'atobye n'obulamu naye nga tuwulira mulenzi alimu empeka emera. Aba atuukiridde wamuwuliramu okutuukirira ne twamuwuliramu okufuba, twamuwuliramu ogw'obwamuzaŋŋanda ne byayiseemu ng'abyejjusa. Yalina kye yali ayagala, nsi yeemutabuseeko, akyayaayaana. Waliwo abantu abawasizza mu famire. Mukimanyi nti eriyo abantu abawasizza mu famire, abafumbiddwa mu famire, kituufu n'alemwa okuwangaala ne mutabani waabwe oba ne muwala waabwe, naye n'afuba okulaba ng'enkolagana wakati we ne famire gye yawasaamuko wadde baayawukana naye ng'abantu abo bakyali ba muwendo mu bulamu bwe. Tobalabangako ky'olowooza ky'ogamba. Oli ng'agamba nti nze nakati omukazi ddazaala omusajja gwe nazaalamu abaana bange akyalina omuwendo mu bulamu bwange kubanga oli muzadde. Mutabani waabwe ye yabasala, baazaala mubiri si mwoyo, kiwala kyabwe kye kifongoloosi, naye maama we ne taata waabwe
nabalabanga balala baakola ogwabwe ono yabasala busaza amagenda n'amadda tobalabangako eri ababalina nga n'olwaleero awulira ng'agamba nti talinakola kimala okwebaza famire gye yawasaamu okwebaza famire gye yafumbirwamu kikwetaagisa okulowooza ennyo ogende ebuziba otegeera omulama gwe njagadde okugjayo waliwo ebizibu bye tulwanagana nabyo by'olwanagana nabyo n'omulenzi oyo n'omuwala oyo nga singa wategeera gy'ava n'omanya mu bika ebisatu bye njogeddeko agwa mu kiriwa nsaba okkirize tusisinkane mu kitundu ekyokubiri kiralamu nkiddamu eno eyemu ku stories ze ŋŋamba nti bwe mba ŋŋamba story y'omwaka eno yemu ku stories ez'omwaka njagala olambe Robert tumusisinkane mu kitundu ekyokubiri ekisa kya mukama waffe Yesu kwagala kwaye Katonda n'okusa kimu ku muntu kuvukkirize beera naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egiteggwawo amina. Thank you so much for watching.